Abayizi abatula ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu mu masomero ag'enjawulo bakeddeko ku masomero gaabwe era basinga amawulire g'ebigezo gabasanze wano. Tuli wano nga tujaguza era nga twebaza Mukama olw'okukola obulungi ennyo. Essomero lya Bright Junior School Makerere ne musanyufu nnyo nga wokiwulira. Abazadde nabo tebasigadde mupega era abasinga amawulire gano baganiza na mbuutu wamu n'okubibya. Ku masomero okuli Kampala Parents, City Parents, Bright Junior School Makerere, saako ne Mbuya Parents n'amalala abafunye obubonero buna batubuulidde ekyabasobozesa okufuna obubonero buno. The Lord has helped me and my parents also have paid the school fees in time. My brothers have always been encouraging me and I wish to go to a school called Seta High School. God, because He gave me protection and guidance. I thank my mom. I'm grateful to God. I'm grateful to the teachers. Basomesa bazadde n'abaana b'ensoma nabo bebaza nnyo. My parents are paying for me the school fees. I've not let them down. I'm so happy. Listen to my teachers. I read hard. Wabula abamu ku bayizi beevumye ekibuzo ky'okubala saako n'oluzungu olwabalemesezza okufuna obubonero buna. Size mbadde nsuubira kufuna. Math yandetinga down. Ena. Tano. Ate ku Gombe Junior School Kinaawa naye okubadde kucacanca wakati w'abasomesa n'abayizi. I made sure that I knew my target. I knew the target I wanted. My teachers helped me and I knew my weaknesses, so I decided to work upon them. We say hard work. And teachers kept on encouraging us. Say hard work. And teachers kept on encouraging us. We passed. Twasalawo okugoberera omusingi okulaba nti abaana tubakwataganya mu byonna mu byenjigiriza nga sobola okubasomesa mu kibiina ate tuteekako ne kalikulamu ey'ebweru ekakasa nti omwana ne waabaako yataafuna ekimuzzaamu amaanyi. Ku Victoria Education Services n'essanyu libadde ly'amaanyi. Got 4 aggregates in PLE. I want to go to St. Mary's College, Kisubi. Thank God and thank my parents and teachers for encouraging me and giving me the strength to get these aggregates. Ku masomero agamu abayizi abayitidde waggulu babatonedde embuzi saako n'okubasalira keeki okubayozayoza okutuuka ku buwanguzi. Ivan Kigozi, NTV ku ssaawa emu.